muntu asobola okulimirira ne bagoba mu ssomero n'agamba abaweereremu abalala ezizo zifa bwereere era bangi benjogera nabo nga Mukama yamanyi bwe yakutemera ekkubo naye nga neyakulemesa okusoma omumanyi kale okuwangula ebintu ebyo byonna oteekwa kutwala Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Nziramu okukikkaatiriza nti makanika oli muweereza wa Katonda, looya oli muweereza wa Katonda, omuzimbi oli muweereza wa Katonda. Emirimu giriko omulabe ne gituuka n'okubaamu n'obutwa. Yes, ng'okola omulimu kyangu nnyo okunywa obutwa oba okulya obutwa. Era abantu bangi mu bitongole ebitali bimu tebamala galya, tebamala ganywa nga si ye nannyini kampani, nga ye mukozi bukozi mu kampani, naye ng'okusinziira ensi bw'efaanana atambula n'ekacaayi ke mu flasika, atambula n'akamere ke mu food flasika, tagabaako tomwekwasa. Oli yaŋŋamba nti atya okuwa abaana ba neighbor ekyokulya si kulwa nga bafiira awo ne bagamba nti ye yabawadde obutwa. You can imagine nti n'abaana abato basobola okuweebwa obutwa. Kati Yesu omwetaaga. Marko 16 olunyirira 17, Mark chapter 16 verse 17 to 18. Ulira bwetaaga Yesu olyoka okole bulungi emirimu gya Katonda. Agamba bw'ati, era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Mu makubo mwe tutambulira, mu mirimu mwe tubeera, mwe tuwangaalira, ku mayumba gye tusula, emizimu giri awo giwunyeera. Abamu kye bakola kugifunira we bagiteeka, bagizimbira nagyo, abalala bagivujjirira bagiriisa, bagiwa ssente bafukamira ne bateeka ssente mu bibbo. That is not success. Success is when you are empowered to chase demons. Demons must not feed on you. Emizimu tegiteekwa kuba na kintu kyonna kyegirya nga gw'ogiriisiza. Bagisalira enkoko, bagisalira embuzi, emizimu bagisalira ente. Mpulira mbugimanyi n'okusaba ente ey'amagulu 2 mu be bantu. Bagisalira abantu, abaana babula mugenda omugwako nga bamukecudde ebitundu by'omukyama naye nga bamusse. Muzimu gwe gwabadde gubyagala. Kati mu nsi muno ng'onookola emirimu gya Katonda gyegyo gyennyini gy'olina. Emirimu gy'olina gy'emirimu gya Katonda. Oteekwa okuba ng'oyambadde amaanyi okugoba emizimu. Kale gye tukolera waliyo emisota, gye tuwangaalira batega obutwa. Ekinsanyusa kye kino nti mu Katonda temulimu kusurprisingibwa. In God there are no surprises. Bakuwalana eyo si surprise. Bakulyamu olukwe nga ate bakukwata mu ngalo eyo si surprise. Akukwata mu ngalo ate yayagala olemererwe eyo si surprise. By the way, Bible begamba nti banaakwatanga ku misota, tolowooza nti bagenda kunoonya timba, bagenda kunoonya temankima, salambwa, kirumira mpwi, bbiri manyangaani. Not at all. Abantu bennyini Setaani be yasalawo okukozesa bakukole bubi, munnange obakwatako ne mu ngalo, n'abamu obagwako ne mu kifuba. Omusota bwe gwali nga guyingidde mu Yuda Iskariyoti, yaleeta ekifuba eri Yesu. Kwolwo Yesu lwamwatulira bonna nga bawulira, n'agamba, Yuda, onywegera omwana w'omuntu ng'omulyamu olukwe. Kale tulina abatugwa mu kifuba
nga babagambye nti ekyo kye kinaatusiraanya ne balaba nga tetusiraanye kubanga twayambala Kristo. Kale tulina abatukwata mu ngalo nga babagambye nti ekyo kye kinaatusiraanya, nazikwatamu n'enkya n'azeeyongeza ng'oyongera kukola, nazikwatamu n'enkya n'azeeyongeza ng'oyongera kukola, nazikwatamu n'anyoolanyolamu n'asika mu mukono ng'oyongera kukola, n'agamba mpa ku kafumito n'omuwa ku kafuba ngalowooza n'ekyo kye kinaakusiraanya ng'oyongera kukola kubanga watoola Yesu eyatulabula ku ebyo byonna. Teyatulabula bulabuzi wabula yabituwonya.